ewaffe mu kyalo ewaka eno network mbi nnyo Airtel ne MTN tumanya abantu beno babakola kimwana abantu beno nabo baagala okwogerako n'abantu baabwe kati nzuno nkwata video network yali ekukyakalanyeeko ng'olina ebintu by'oli mu kukola n'owulya nga weetamiddwa munnange kakati nno omwana mulenzi munnange ateekinga essaha taabadde munnange ate musanyufu n'akamu ne network eya MTN ne Airtel abadde munnange ate kyotera eno era nga gy'abadde ayogerera wali mu katambi akabadde kakutte akati ku mukutu ogwa Facebook kw'ossa ate n'emikutu emirala. Ngenda kubeera nga nkutuusako mu maaso awo Palaso Netherlands gy'ali kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate Ziza Bafana wali adoltinze munnange ate TikTok atudde munnange ate mu ngoma ye bye ngenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo kakasa nti nno video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kati kansukwe nkutegeezeko mwana mulenzi munnange ate wali kengesa ekyotera wali ewaabwe munnange jogera nti nno mwana mulenzi ono ennaku zino zonna abadde sayidi eno munnange abadde alina emirimu gye munnange ate gyakwasaganya naye wali network munnange emusumbwasumbuwamuko mu kitundu awo kw'ossa n'abantu abalala munnange abadde ali mu kwogera awo ndabyeko ku MTN gy'abadde ayogerako kw'ossa ate ne Airtel kizidde wano kyotera kirembe mwana ewaffe mu kyalo ewaka eno network mbi nnyo Airtel ne MTN tumanya abantu beno babakola kimwana abantu beno nabo baagala okwogerako n'abantu baabwe kati nzuno nkwata video naye genda ate muti gulimu ngendo giwanikirayo imagine network nebera mu point emu abantu bajja bakuba ekiro ebujambia oba obukumbi nga banenya network Airtel ne MTN muri yakitinge ekyotera kirembwe teri network ate nga kubo ligenda ku border imagine ekyo kyokka kitenkula naye waffe buli agenda agamba ate nze mbeereyo nti watali network so Airtel ne MTN fabeno tuwabanja network eriwa bw'atyo nno munnange ateekingisa bw'abadde ayogera ku nsonga eyo eya network munnange omanyi nange wano network nange etera okunsumbuwamuko wano network ya Laika ng'oli mu uploadinga video giteekayo wano munnange oluusi oyinza okuzooba ne Laika muganda wange naye nga bambi katugende mu maaso wali munnange mwana mulenzi munnange ate Palaso era nga show ye yabadde successful mu Netherlands wali munnange ate mu Amsterdam wali yabadde munnange ate Quiet Party muganda wange wali yatambwidde ddala bulungi nnyo era ng'alabiddwako wali mu katambi munnange awo ng'abantu be munnange ate abawagizi be nga bazze ate okumwekubisirako munnange ate selfies era nga boogezako okulaba munnange ate mu katambi ako. Ye mwana mulenzi munnange ate Palaso era nkugambye akyali munnange ate Netherlands eyo eside eyo yabaddeyo munnange ate ne show era nga boogerezako munnange ate okumanya eside eyo kakati nno katugende mu maaso wali Ziza Bafana avuddeko wali mu katambi adoltinzeko ko bambi TikTok ono Ziza Bafana avuddeko wali n'amudoltinga ku mukutu ogwa TikTok naye akkiriza agambye bannange ono omuwala bannange. Hey, why be the fun batty day? Happy Bafana magical and batty day. We are blessed touch this one batty day. A Uganda we pumping that day. Why popping a be boss of them we rocking it. Watch the baby Bafana lick at them up and me packing it. Packing it, them a only vanna packing it. Packing it, them a packing it. User just touch it and for them batty day. Wash it go man I go to bring them back to them. Why must mono chaka them we packed in them. Happy Bafana me chaka them watching me na pomini
we not touch. What you mean a pomini. Where you blessed? Why mean a pomini pan your face? What you mean a pomini. Watch now. Mwana muwala nkugambye yagituddemu neziza bafana naye bwatyo bwabadde akakasa munnanga ate eside eyo. Ngenda kubeera nga nkomawoko nzikiriza ate nkomewo kaawo n'ebirala mu maaso. Kakasa nti nno video ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.